ebiseera by'omu maaso eri abayiiya bano abeekakasa ate nga balowooleza waggulu nnyo biri wano ku Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Essomero lino ly'abawala n'abalenzi era n'abo abava waka n'ab'ekisulo wetusomeseza ne twagazisa n'okukyusa ebirowoozo by'abamusaayi muto. Abasomesa baffe bayivu bulungi, balina obumanyirivu, bazuula ne balera n'okutumbula talanta z'abaana ssekinnoomu. Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Tukwaniriza tuwa omwana wo tojja kwejjusa. Yes, okay, yes, right. Tugenda masa tenete. Yes, sawa yokutandika. Sagala bakunyumiriza banyumiriza entandikwa kwa filmu egenda maso mpola na tenga bulijjo. It's all about emination. We come straight up. Tandikwa kwa filmu atenete. Iranga sagala osubwe mwana mwala Mary Immaculate Kalyango. So nga tugenda kusinkana Mpera Rothe mu filmu ya fene yokubiri atenete tutandikidde omulamba sagala osubwe. Waswa Najibu Katofadi ichenitandikwa atenga atenywa Hamisi tutandika butandisi Senyondo Jamil tandikwa filimu Busurwa Jona ngane yakomyewo bajita mukachitange patu jetandika egenda maso nagamba twadabakeye ebitundu naye kati ateno yo feature movie bagamba nti Anal Young Farida film a story by Anal Young Farida Musi David Lubega ye cameraman era editor era nga Anal Young Farida director film ene etandika tugenda maso ate nate entandikwa wetegereze kakati ku mulundi guno ne tujja tandikira erudda njagala olabe okutandika okwetegereza tulaba omwana omuwala ono ali wana achachaliza buchachaliza unono gwe bayita Mpera Ruth original names ekyatandika butandisa ate nate njagala wetegereze entandikwa filmu egenda maaso omuntu n'abange wakaye najja mawaza obujamawaza bwe batyo bannange leero banne omuntu agenda kukola atya omulembe guno abakyala bano tebakoma kwambala mpale wabula n'olugezigezi bayiga ebyokuyiga okucyunga okudduumira ne babanga bakomanda b'amagye mu lutalo obufumbo bwafuuka kati vita kati ng'asooka amuyita omwami kati ng'amugaa lwaki obera tonaba kusiimuula wano omukyala yabuuza lwaki omwami aluddewo okulabika ng'asiimuula wano n'amugaa lwaki ogenda maaso n'okuleka nyo nteeka mu mbeera gye sitegeera bannange kati okeera kwoza ngoye nene wano weetaaga okusiimuula bannange nakani otaddaawo ebyovu wonna olubalaza lugenda kugegera bannange ensiira zeewa okubani omulembe guno ate abakyala be balagira abaami kati osooka n'otulira kikazi kyattu ate bagenda ne babiroga ne babimaliramu ddala bambi amagezi n'okitunulira kisajja kyattu omusajja ow'ebirivu okutandika okulagira obati obenga okola ng'ofuuse kwegamba omuntu aduumira obuduume bwe omuntu atakyayinza kuleka ne okolera ku magezi go yatunula musajja atu ne yeewuunya naye kati raba n'amugamba kale ebintu bino byonna wagenda n'ofuba ng'oyagala simanyi kati we atubeere ffenna mazima kubeera kikuno banenga tosobola kweyonja kyokka ngenza okukebera mu nnyumba n'obupale bwange obuleseeyo mande njaboze nkya atwala erina etombo wabwotyo igende nanka nsaala kuzuuka ennyumba nenja ninnya mugundi ng'erumira ennyumba erumira lengera ano wonna wonna kati mukwano n'atandika nti okuleeta mikwano gyange wano alagira ali wali bannanga abakyala kiki ekyatuuka ku kukeera okufumba kyayi omwami anywa agenda akole ate oyinza okwesanga ebintu bino byonna gwe kyoyinza okuba ni okukola olowooza ni mukwano naye ng'oli house boy abakazi tebakyawasibwa basajja kati be bawasa ate okuddumira ne kujja kuba kwanjawulo nnyo njagala weetegereze tugenda maaso ne sinema kyalo nansobedde busobezi simanyi lwaki agenda maaso wasibza abantu ogenda kunsi kuno nti buli kimu kati wagamba buli kimu ejja kinkolera era nunga atugenda kumbonyabonya kati lwaki buli kimu tokikola kidda nkolere kati nkuleese wano
nongamba wandeeta wano nongamba ogenda kunkolerera nesiraba byonkolerera yangu okusimula ojja oteekeko kyayi wali bannange ogira osaake okuma esigiri simulange esigiri bwekwata bannange basajja baabo baba b'amaanyi kansiimule mukwano kansiimule kensooke nsiimule then nteeka amanda ku sigiri ensi eragawa waliwo wootuukira okuba ng'olaba ekintu ku lwange ekyo oli n'akiyita okujoogumala nagamba nti ako kabonero akalaga nti ensi ekubye essama kabonero akalaga okuba ni ensi eri ku bikukujju naye oli n'agamba nti omusikazi sajja yajooza omukazi kumbe nze ndaba akabonero akalaga ensi ekubye essama mujja kutuuka okuba ng'omwezi efirimu egenda maaso kakati no y'omukyala talina kyakola kirala abeera awo ne yeesanulula akeera kwenyiriza bamuleeta mu kazigo kakati tuba tuli awo mumbejja aba ali wano omukyala ono kegamba amannya gano agabambajja galabika okuba ne gaasala leerwe kati gakyakoma mu lubiri yonna neeyo mu nzigo tagataayaaya amannya ago agabambejja kati ogenda okwetegereza munnange mbadde ndeeseeyo munaaka ono kiki kyoleese kino n'amugamba nti nze emirimu ejange ono anaagisobola kati bambi omwami ono engeri gyekiri nti emirimu ewaka mingi nnyo ewaka wano okulina okulabikani booza ebigere by'omukyalo ono bamulongoosa bamwoza ebigere balina okuba bamulabirira buli kimu kyonna kati bambi emirimu gibadde gimutta n'aleetayo omuntu amuyambe n'amugamba nti nze ndiira mu budde nze sirya mmere ndya ssaawa nika zange bwe ziguba mu makkati kale wulira omukazi ono otuuka okulaalikamu n'okwoza engoye wakati okuba empale ezo ziguba wakati awo neyo empale y'omukazi okuba wakati kati ekyo nakyo kiba kibonerezo kya mwami oni abatamanyi kwoza gwe nnyabo lwaki engoye ziba empale ojambala neguba lwaki wakati mbwe engoye zo teziguba nika teziguba wakati bannange baddange kakati ono abakyawoza bamugayitawo bamuleese n'olunaku terunawera alina okujja abe ng'atandikirawo emirimu olabika tomanyi kyakuleese bw'oba olowooza nti wazze ng'oli mugenyi ebyawusigaalo bwe bakuleeta munange oba toli mugenyi bwe bakuleeta ng'oli awusigaalo awo we bakuleetedde wootandikira mpozi nga bakuleese buzibe n'ogaani onootandika nja naye nga bakuleese efirimu egenda maaso mpitaako yamugamba mpitaako ova mu muzannyo nze njala ennuma isaawo enkobogozo tonneesirwalizaako ate emmere yange nze ndya mboobeze sirya mmere eyo yakunsirwaza nze manyira oba nze nakujja ewammwe efirimu yaffe egenda mu maaso era nga twagala tube nga twetegereza bulungi nnyo njagala olabe n'amugamba ne baaba mulamu ono n'amusobola toyogera kyabutamusobola omukazi ng'abaluka aboggola alinga ndebe omukazi aboggola ayomba nnyo banne baaba ekintu kino n'amalako n'amugamba munnange ensi eno wooli kati kutambulira ku bigezo naye ate okuguma n'obugumiikiriza byombi bikulu olina okulekani obitambulirako nze njagala kudda mu kyalo mwana gwe oyagala omukazi anyiige kati nga tonaba kukola mirimu omukyalo naawe omulaba gwe nawasa tulina omukolerera omanyi bagamba nti ekwanambi efa migugu bw'oba oyagala omukazi munnange ng'akasente tekawera omulembe guno munnange musajja gwe fuba obe ne ssente n'okusinga obubu okwagala oba kubanga okwagala we kukusukka eri omukazi ng'ate tulinaamu kasente omusajja bajjako omukazi bajja mumutwala kati munange ngono agenda maaso amugubya muganda nga muga tofaayo ekintu tugenda kuleka tukikwasaganya n'amugamba saagala munange oyombe bwakuvuma mugambe neyanziza kuba omukyalo oyo munange mwagala jjukira ffe tuva mu famire y'abakopi kati tuba tufunye omukisa okuba nti twagaliddwa omumbejja okukwagala kikyangu naye ekigambo omumbejja kirina kyekiyongera ku ssente eziri mu nsawo zo kwe gaaliwo ebigambo ebimu abantu nga balina okuzuukuka bave mu luloddo ng'olabe ekikuyamba n'ekitakuyamba owulira bwebeera mugumiikiriza kale ng'agenda maaso n'omwana ono naye ng'amugamba ntofayo mumbejja ngenda mutereeza ng'amugamba nti kale
efirimu egenda maaso. Yamugamba omumbejja agenda mutereza naye ekintu kiyinza obutabeera kyangu okutereza omumbejja. Njagala olabe nange omukazi ono ngenda mukolera kimazima n'akaleeta omwana atuyambe. Omwana naye wuyo atandise omutabukira kyokka bw'avaawo ayagala emirimu gye gibe nga gikolebwa. Ennyumba mwe namuwasiriza yange naye ninga nze yafumbirwa. Naye ddala ddala ekintu kino ngenda kikola ntya? Kaka tuba tuli awo tugenda okwetegereza. Mwana muwala wuno ajja atambula mpola mpola. Ono nno gwe bayita Mary Immaculate Kalyango ageeka nga yeetereza tereza. Ebbere ng'ali pimpinga buli kimu awo nteredde ng'asooka ayiwawo ka simayiro ayuza anjuze abeeno sooka olindeko ulira nga mukazi wattu yeefukamiza ng'ayita abeeno ye nga tebayitaba ulira ayita bebi joli bebi ayita bebi tamuwuliza. Efirimu egenda maaso. Bebi nga tayitaba. Katugenda okuliro naba kyayita bebi ogenda okwetegeeza lengeri eyavaayo ye bebi kikigwe. Ate ono kyamukuba wala. Sooka olindeko. Oli otya nno mumbejja. Sooka olindeko. Jangu wano. Sikuyise. Leeta oluma. Wano ononyeewo ki? Ojja oyita bebi kigwe oyita bebi. Oba wano omuyita otya? Omuyita otya nkawujja empika wuneena. Mbadde siito oyo. Obadde omuyita. Ono genda okuvaayo ogenda okwetegereza. Munange gwe mbadde nze okulaba. Ono nti nfudde tofudde bannange. Tofudde yaayi. Ya Rabbi tofudde. Bebi gwe oyita bebi. Nenaawe. Munda lwalo okuba mu kikuba. Lwaki? Ono lwaki ajja ayita bebi? Oyaba mulamu wa. Nenaawe oyo ogunaakaniwo mulamu wo bw'abaze. Ng'ajja kuyita bebi nti. Kati mbategedde. Lwaki ajja ayita bebi ataze takimanyi nti nze gwe wawasa. Obadde ononye ki? Obadde ononye ki? Lwaki bba wange omuyita bebi Gasiya? Yakakuba. Mukyole tugenda kwa. Naye gwe omukazi tugenda kwatukwatagana tutu. Twala eri. Musajja tereera nti nganya okutereera. Musajja tereera sijja kutereera. Naawe sooka ojje. Banna omusajja yayize n'okumboggolera bannange. Takyantiira mu ddala. Sooka olindeko. Ogenda okwetegereza. Omusajja agenze. Omusajja yayize n'okumboggolera. Ekintu kino kyatandika ddi? Kitegeeza omukazi ono omwana ono alabika balinamu enkolagana ey'enjawulo. N'enfunzi. Ekyo ssebo atandise n'okulabika nti ayagala enfunzi eno. Musajja ng'agoberera. Omwana wuno yeekyankudde yeegendedde. Owange. Sooka olindeko munange naaki. Naaki munange sooka oyimirire. Ate kati olaga wange. Sooka ojje munange ebyokka abasaagala okaabe bw'oti ate ng'ogenda okaaba otyo. Kikyo nkoze musajja gwe mazima. Namugaa kati njagala kunnyonnyola toyina byennyonnyola. Toyina byennyonnyola bangamba munno njagala. Nongamba mazima nti n'ogenda kunjagala kati lengera bwe. Negusajja gwe mwolengera amalevu ago gasaana muwe akaliro. Toyikoleeza amalevu galeke munnange. Namugamba nti nakubuulira omuliro bwe gwali gukutte nenkugamba ate gwe toyagala gweyiwa mu mazzi omuliro ne gulyoka gudduuduma gutyo omuliro ne gwaka. N'agamba nti mu bakazi bonna kale tetuganya abasajja mutaagala mudde eno mudde eri naye n'otaagalira ku mumbejja. Mukazi wattu kyamuluma nnyo omusajja gw'ayita bba kumbe bulijjo gw'ayinamu essuubi nti agenda mmuwasa yali yaleeta mumbejja.
Omuntu yandisanga kaka. Naye kati oyinza otya okulabika ndi owasa omuntu oyo gwe nagamba nti yampisa bubi. Nze ensiimu. Nanti nange nagamba omukazi ono ekyamazima mbonyaabonya. Okuva ina muleeta nze nsiimula ennyumba nze nfumba nze njoza obuwale bwe obw'omunda ate nga buliko komandi. Yebonye njagala. Naamugamba nzize nga nkuleetedde ekwano nnyini. Kumbe wawasa dda naye musajja gwe lwaki wankola ekyo ate nga nagamba omuwala oyo yambonyaabonya era mu byonna bye nali nkugamba nga nnyagala ompase onzigye ewaka. Omulala simanyi gye yabula. Muganda we yabula. Kati tokaaba. Togeza n'oddamu. Namuga toddamu bintu byakuneesirwalizaako ebyo. Omwami ono takaabye naye laavu emutuuse wala. Laavu emutuuse wala bannange. Naye laavu bw'ebanga ekutuuse wala lwaki wali oleeta oli ate ono n'omulekayo. Nga utuse kyogamba. Kati gwe lwaki tewagumiikiriza? Sobola okubeerawo. Naye gwe wali tosobola kulindako omuntu ne mmala okubanga Ejja yasinga. n'olowooza kati n'olaba nga mumbejja anaasinga. Yamugamba. Yamugamba omusajja kanneerowooze. Omanyi abakazi balina obubadi obwo omusajja agambako n'omugaa kansooka nkirowoozeeko. Kati ono yalinda oli akirowoozeeko n'alowooza nnyo. N'alowooza oba onaaganye. Kumbe ebyabakyala libeera peesa akuwanvu ye osobole okulabika nti omukwano gukula mu ggwe. Kati ono omukwano tegwakula gwatootowala butootowazi n'aleeterawo mu mbejja. Kati ebyabakyala ekyo nakyo nno kyakuyiga omuntu bagamba nti nkwagadde ng'oyagala naawe mugambirewo let's go. Obyemu mbejja osobola okujja n'onfu. Kati ng'amugamba mu mbejja mugobe ono gy'ofumbe twala eri. Tewaliwo kintu kye bakola ng'ate weeyazikayazika emisekuzo ewalala. Nakola ensobi y'amaddu ga ntunda maddu gano kuba kati singa nagumamu kuba kale kumbe ne mu mbejja eno tabitegera. Bannange ono omwana nnyingiridde kaakati n'oteekeddwa okulabika nti omwana ono ndaba engeri gye nnyinza okulabika nti nkikolamu omwana ono. Mukazi wattu ng'atambula bimusobedde yakwata ekkubo n'ayitawo. Ono naye akomawo agenza okwegayirira biganyi. Ekitegeeza seba akakabona bulijjo obadde obeera nako ogenze kwegayirira. Oli mulekwa oyo kotandika okwagala bamulekwa. Oli mulekwa oyo okonoonyi bamulekwa banno banaawe oli nfunzi. Sibanga nakola ensobi n'ennyanjagala nfunzi mu mbejja waabwe. Seba omuwala we mukubye ne mugoba naawe n'omugoberera ekitegeeza omwagala. Lwaki otulangira obwavu? Lwaki olangira muno obwavu? Lwaki omubonyaabonya munnammwe? Ono omwami naye alinga gwe baakyamamu. Bakulagana na mwavu. N'agamba nkirabidde ddala tewaliwo omwavu ayinza kulagana mugagga. Kati omusiru era okulagana musiru naawe bw'otyo bw'okoze. Kale. Toyogenda nkugamba nkuvuma oseguka nnyimirirewo ovuma kiti. Otandika otya okulabika nti oleeta oli omwana ow'ewaffe enfuuzi abe nga yafuuka mujja wange ate nkigamba kitambula nja kukuba empimu ago amalevu nja nagakolezaamu akabiri tinze oba onzanyisa. Naamuga ekintu ekyo tungirawo neeno musajja wegenda nagaagwe naamuga kati kanve wano ngenda kumusanga ewaka ngenda kumukubanga ngoma agenda vaamu amaloboozi ekyo nkubuulidde. Efirimu egenda mu maaso. Kakazi kattuka kano ekyokutambula kakivaako kawumpuguma. Ekyokutambula kakivaako kawumpuguma. Njagala weetegereze efirimu egenda maaso. Yagenda ogaala okunga okulagana na nfunzi. Wabula saamanya nti ntomedde. Wabula nno mwewasize eddala bwammwe. Anobye nga kye yakola ng'ayambalamu busiripa bw'obwanguwa akwate kubalabika okuba nti ava wano. Oba ndi mukopi mbeere twala eyo oli mukopi tolina nakyosobola. Naye ebikazi mwe abeekaza omusajja omwozesa omufumbisa omuyisimuuza buli wamu omukozi otya omwazisa n'obuliri goba wajja kukola ki? Golooza kiki ky'olina ekyo ekirina okuleetera omusajja okukolerera byonna. Kati kino bawe kitunula emabega kirawo baba kyegayirira kumbe n'oli alabika amaliridde. Kyajja na sukulu mbaaga gye kyajja nayo nakyo. Kuba banna ebintu bino oba tonna bakwekalakaasa nnyo sooka olowooze ki ky'oteeka ku mmeeza
ojja genda okubalabalamu nga kabootongo olowooza gw'olinawo gwe bakweguya maama kabootongo ng'ali wangi munnange mwana muwala yatambula kale no mukuva eyo yajja n'atuula erudda ayina munnange ennaku emuluma buli kaseera abeera ayimba ndabye nze uliriza buli waatunula bw'ati najjukira omusajja ono engeri gye yajjanga n'asooba ewaka n'amusooberera kale ng'alaga amwagala yajjanga akukuta tugenda maaso mukazi watuulo yagendanga okwata ekkuba ogenda okulima ono n'akaabanga ejjuba eyo yalinga sigino yabanga sigino era essimu yagikubiranga kabuyonjo ku nsonda ozanya n'okuzanya byebiseera byokka mwana muwala ono we yafunanga ku ssanyu olulenzi luno nga luzze era mwana muwala yakwebakwebanga ne yeereeta njagala nsietase naawe tofukamira ojja fukamira tuli mu nju kale omuwala ono yalinga amuwa ekitiibwa ng'amwagala nnyo era amutwalanga bba ate yali mukazi mukozi yamutwalanga ne bayitawo mpaka mu nnimiro naaba ng'alina omulimira ku kigamba yajjanga omukolerako mu kyama jakulaba kibooko bwe zindya munnange ono yamutwalanga abe ng'agenda maaso n'okuleka nti amulimirako baamuwanga olubimbi lwalinga mu yaadi eri mu kisike kyokka mu kaseera kano ne muganda w'omu yali yakwata ekkubo n'addukawo ewaka ekibuuzo kiri nti muganda we yakwata ekkubo n'adduka ewaka yali yalagawa yakwata ekkubo n'adduka ewaka yali yalagawa njagala weetegereze nina olowooza ke kati nno omwami ono yamugamba omukwano gwonna oguliwo gwamiinako muyitirivu nnyo ate engeri mwana muwala ono gyambulidde ebizibu bye ayagala abe ng'agenda maaso n'okuleka nti amuyamba oba oli awo mu ngeri y'omukwano kireme kulabika ng'omuntu ayamba wabula amugye wano amuwase kati ng'amugaa byonna byonna omwami bye yali ateesa byali birungi ng'amugaa nina kenkuleeteddeyo bannange weebale nga bw'omanyi munnange ebyalaavu munna akuleeterayo sumbuusa mu mpale sumbuusa amuleetera sumbuusa ebyalaavu buli laavu at a certain level gift changes kati olengera swiiti 120 ne sumbuusa 3 ebintu ebigumya omukwano tebitera n'okuba bya bbeeyi lwakuba abantu ameyanda bintu bya bbeeyi kisinzira mukyala ki kati kiba kirungi nnyo n'omanya wooli kanyimiridde ninga atali kati banna ekyokonzizano ninga atali sawo bugusa namuga tugende kalo nyambeko tuleme kuwali kakitaka njagala kagusa ayina olubimbi lwe yalimyeko buli lunaku olubimbi lwabanga mu yaadi ate sitakulimisizawo ku ekiro oli omukazi mukambwe ennyo bwagamba nti ojja kulima wano tewali lulimbi lusula era bw'oba teweegendereza olubimbi at least lulima ne ku ttaala oba ozannya n'okuzannya tosobola bimanya kale no mwana muwala ekizibu kyaliko kyali kyamaanyi nnyo mama wakuzali ng'amugamba naye omukazi oyo akuzaalira ddala oba ekyo eri takimanyi nti omukyalo oli kubanga mulimu abakazi munanga abazaala abaana nga yamuzaala naye nga tamwagala tetumanyi lwaki ebintu ebyo naye obisanga kati ono omwana empeera gy'alimu omwami ono abadde takimanyi nti oli si yennyina kati oba ayogera ku nnyina n'afuna ebirowoozo bingi n'amugamba munnange maama yafa kati ate maama bw'afa ne taata najja afa kati omanyi maama afa taata n'abeera nga waali kati ewaka muba muyinawo obwogerero kitango oba yakyankola antisanga kale n'ebintu ebyo byonna byonna kyokka taata yali akyali mulamu ng'omukyalo oyo mbu yakajja nnyo okutuuka mbu nno baali bakwatagana omukyalo oyo baali bakwatagana bulungi nga taata akyaliwo
naye kati okuva taata lwe yafa ebintu ne bijja bikyuka kati amukubanga mpunu amukuba bupunu omuntu okukubibwa obupunu oba okubwa bukumbi kati amukuba obukumbi olumu ayagala kumulima bulimi genda wanyoko buli kaseera amuyisa bubi nayo kamugamba ebigambo ebitogoleke katoyinza kugamba mulamu agende ewa nnyina eyafa oba omusindikawa baza abasinga nga si bibaabu namugamba naye bannange lwaki omuntu ono agenda maaso n'ekikolwa ekyo kale ekintu ekyo si kirungi kuba mwana kago wali embulu maama we naye amuyisa bulungi kale munange ono ye bw'alaba mukwano gwe Nakaggwa ate munange ye Nakaggwa waali muka kitaawe tamuyisa bubi nefe twebuuza lwaki muka kitaffe ate yatutabukira bw'atyo sina na kyenyiza ono yayogere yanoonya ekyokukola ne kimubula n'ekirala kankubuuza wazijja wano olugoye lumu lw'empusa buli kaseera abeera mu lugoye lumu embeera eyo ebeerawo olugoye ne lujja lufuuka ttatu abakyala ku mulembe guno bakyayinza okwambala engoye nga tebakyusakyusa naye okwambala n'obeerawo nga tokyusa bannanga ekintu ekyo kirina engeri ate kyekiruma omuwala omulembe guno obanga tokyakyusa bannanga okutakyusa ekintu ekyo kibanga kikolimo ngenda kugulirayo engoye yamugaa kyengenda okukola kyakugulirayo bugoye toleeta zakinyula genda n'amugamba nti toleeta ngoye ajja ziyuza nga ngoye zo nga nze nzikuwadde newankubadde era basaagala amanye nti yamugamba bw'anaaleeta engoye ajja ziyuza oba ajja zimugjaku kale byonna ebizibu bye naabanga yabibuulira omwami ono ebiseera ebisinga omukazi bw'abeera mu mbeera bw'etyo ey'okubonaabona n'afunayo omusajja n'amuddaabiriza oba n'amukumaakuma kati omuntu oyo atandika omwesiga era aba alaba nti alina omuntu mukwano gwe gwafunyeeyo n'abanga amwesiga nashi tugenda kukola tutya kati ng'amugamba ensonga eyo yegenda kukwasaganyizibwa etya ensonga eyo egenda kukwasaganyizibwa batya nasanga sinaba kulumala agenda kunkira n'amugamba munange kyetulina osooka okukola katulime ebintu ebimu tunaabyogerako bw'anaasanga olubimbi nga terunaggwa ajja kutabuka kati ebiseera ebisinga n'omukazi ow'ebizibu naye no tayagalikika bannange omukazi wabeera n'ebizibu ebingi naye tayagalikika abirowoozaako oba omusajja bwe namubulira ebizibu byange n'asalawo n'ankyawa n'adduka buddusi n'abasajja nabo tebaagala kumanya bizibu abasajja bayinza okuba nabo tebaagala kumanya bizibu efirimu egenda maaso kale no njagala weetegereze kati munnange mwana muwala ebintu bimusoberedde ddala kyokka lunaku lumu omwami ono akwata ekkuba akomawo aleeta omuzanyi bannange kiki oleeta nonsewo gyendi oli otya uje bali kumbe yuwa iya neno lava ina engeri gyetunuza laba omwami ono atunula nga ayina awaluma naye ebintu byandanva eno laavu kati yasooka namubuuza naye gwe buli wembulire mu biseera buli kaseera obeina olina kubanga olima engalo zamera amabavu ne gakuba engalo zafuuka byuma kati yamugana naye lwaki tokwate kubo nojja nondabako ewaka kati awula ayagala muwasa yamugamba ekigambo ekyo ekyokwagala omuwasa mwana mwala n'aseka nnyo n'akuba obukule kati ng'amugamba tugende ddi ng'amuganya tugende kati bwekiba kati tugende kamale okulima ne bano mbaleete oleeta baani naye nakidde obadde ki ambadde manyi kandeete baganda bange bali bakumigugu munnange ompasa nabo kati siyinza baleka wano baganda beyagala okgenda nabo ondeetera baganda bamu golimu olabika ndowooza nedda oli bulalu baba bakyali awo genda okulira omukazi ajja
Nakidde daba alima n'okutagala tamanyi watuufu waalima. Nakidde okola ki? Obadde oli wano oli mu kusugumbiza wano we waakali eri yonna tolina tonalimayo oli mu kulima kantu kamu. Olabikonza nnyesa. Lwaki tolima? Naye gwe kyanagwo wabaki? Maama agenze. Ani? Ani ataliwo? Oyogera biki? Maama tewali. Saagala nkusimule naye ani ataliwo? Ani obedde ali wano akwogeza? Kimusima tuse ekigambo nti abadde anjogeza agenze. Tojja kumbulira. Abadde ani? Netoloza. Jangu bano wenkukubira seetoloola toyonona amaanyi gange buli wontambuza oyonona amaanyi g'empi etawe kusabule. Emimwa gino egyakubanula gasiya. Jangu todangamu. Lwaki? Osiru wala wano. Nange bannange ono omukazi muzibu nnyo mulaba edduka bamuyita Naluyange Farida muka kitange pattu gye tulaba. Byonna birowooza. Omukazi yamukubanga n'ambuuza nkwongere. Kati bambi mukazi watundooza adde yeekubye mutima n'agaaka nkwate ekkubo nsooke nzireyo ow'omusajja ono. We yasanze endowooza oli we yamugamba okumuwasa ne baganda be n'asalawo awaseemu Kimumbejja. Yasanzeyo Kimumbejja. Kane kirabika okuba nti embeera tegenda kutereera. Kaakano nojjukira ne kino twalese omusajja akigobye. Musajja yakigobye. Era kikomyewo. Ono yasooka n'afuna okulowooza. Afuna kulowooza birowoozo ki byalowooza. Munnange ono ajja n'ewaka ati awo kubanga obufumbo bw'ofumbyemu emyezi. Mami! Ajja n'ewaka tayagala kujja. Ajja ayita maama. Maama wuu! Annange mukazi tanzita. Omanyi maama abaluka naye emibaluko. Njagala weetegereze. Maama abaluka naye alinga laddu. Efirimu egenda maaso njagala olabe. Kati ajja amunoonya. Ajja ne wakati awo kubanga akimanyi naye kennyini ayinza omugwa mu malaka. Munnanga ayita maama nga talina kyalaba. Ekyoto baali bakikumyemunko. Olwaleero tebalina kikuma. Olwaleero ekyoto tekinnakumwa. Annange ng'asooka ayitawo. Weetegereze kati walengerera kano wano. Naye gwe sebo oli eno otudde omaze okunyonolera obufumbo bwange kati osazewo gye eno otuule. Ngamba gwe otandika ddi okumanyiira. Nze njagala ombulire nze naawe tusobola okugaba n'omusajja. Oyingirira omusajja. Ani yagamba nti nze naawe tulira mu sowaani emu? Diriwe yatandika okwogera naawe nekimucunya bwe kimutulugunya tekimanyi nti oli
yali yasooka bambi ono nange okukuba obanga akuba eŋŋoma nakidde bw'otanziramu genda kukuyuza yogera mangu omanyirira ta musajja wange otandike ogenda mu nnimiro yange oggyeyo ebibala watandika otya okuwalampa omukazi munaku oli munaku nnyo kyoba omanya tolina bw'oli efirimu egenda mu maaso efirimu egenda mu maaso yamujjukiza obunaku bwe n'amulaga kati bano bagenda okujja nege lwaki okubiriza nnyo muno lwaki okuba muganda waffe gundi gwe temumanyira temundekanira batugamba kutakulekanira tujja kukuba gwe gowoluza tokubwa sebo wano we bakuzaala tomanyikize ni mumbejja kakati no kino kijja na nnyina wano si we bakizaala n'ekibonyabonya sebo abaawo kakati kakati kikwata ejjambiya mbu kibateme ne bakikwata ojja kugireeta kakati tebakikubangako ono yakaaba bukaabi kuba kati ke bakikubye empiza eyongedde emiggo gigenda okuvuga wano bannanga temukikuba bagenda kutukuba batutta katukikube zonna gye bagenda otukuba tugenda kikuba kati kikuba emimwa kikuba emimwa egyo kuba emimwa soko kijjako ejjambiya kirimu omugongo ekyebibaliga bakitta kikube ono yakaaba kuba emiggo egijja emiggo gijja manange kakazi katukakaaba sebo lwaki mumanyira lwaki ntamangu tonuma kikinywezi kikwata omutwe kikwata engwala ngenda gamba mwana genda omugamba oba omugamba bakikubye bakisunyesunye mb'omumbejja abambejja baba batunula bwe batyo halimu olugegegege halimu olugegegege omumbejja lugege kye bamukoze ozanya n'okuzanya naye banange lwaki mukubya omwana oyo aba tukubira bwerere kati we banaabakwatako bakubira ensonga bajja kitegeera efirimu egenda maaso sebo tebajja kukubanga tulaba oyo naye maama tulina omuyiyiza ate n'ekirala mu nnyumba ya kitaffe teyazaalamu mwana kati yegendereza ekyomuyita maama kiba just bya kiseera egenda maaso tujja mukuba kibooko kati bano baatabuka batandika n'okusiba obuviiri waswa najibu efirimu egenda maaso njagala weetegereze simulaba kati kavuma twateekako abaana nga tumugabulaba kavuma otuwulire yabula omwana akyabulidde ddala tebannamanya luddawo omwana gye yabulira omusajja tutwala ffenna abadde agenda kumpasa atutwale omwana bukya yabula n'agamba munange nali nfunye omusajja ng'amanyi omusajja ono bw'anampasa ffenna agenda tutwala naye ate kati omusajja najja awasaamu kino kimumbejja tugamba naye kati omukazi tumanyi tukiwonye kato mututte omusajja mumbejja yamututte ovanga okubanga tiketi mwenna kwe mubalira mwennyina mmwe kufumbirwa
muwone ekibambulira. Lero baffe tulina kisiraani ki? Laba kato. Musajja alina tufa ekikazi. Musajja wattu bimusobedde. Ekibuuzo kiri nti bazzaako ki? Bannange mugume. Sebo kino kiri eno kikaaba. Laba emimwa. Alimu olugegegege. Efirimu egenda maaso. Bakikubye ne kikaaba. Kati kijjukira omusajja ono engeri gye yajjanga ng'asooba. Omusajja yajja ng'asooba. Okusooba kwe yasooba njagala weetegereze. Nawe muganda wo. Kati yalinga ayagala olijjukira. Kati ssebo kino ne kitandika omwetega kibibaliga. Oli ali mu kulima. Wobanga ojja wano totandikanga kubuuza kw'oli. Tagamba nti ayineko. Naye kati muganda woyo tagamba nti ayinayo omuntu gw'ayagala. Gw'oyagala oli? N'agamba oyagala eno enfunzi. Oyo omuwala gw'oyagala yakusoobyasoobya bw'atyo. Mbadde mmanyi oli wano osooba nti olengedde enzi. Kumba oli kweyo enfuuzi. Leka naawe kweswaza oti abasajja mwabaki. N'agamba ffe abawala abalungi abali wano abaawonze omwana owaawo atodde kwoli enfuuzi etali ya wano. Leka naawe beera muntu mukulu ojja kuswalira bwereere. Abantu banaagamba batya nti owasizza mulekwa. Omwana atamanyi kwambala atalina wadde olugoye. Olugoye ayina lumu awunya ne bw'anaaba ebbombo tegwako lususu otunule. Ebisambito birabye. Va kweri enfuuzi terina kyegenda kwongerako. Bw'oba onoonya mukazi wakwagala toddaawo bintu byakuzannya. Kyayeekubira paasi ekikyala kino. Kyekyeripa ku musajja. Naye kati atandise obijjukira. Kyokka weeripa ku musajja ate n'omala n'ogenda maaso n'olabika okuba nga okola ky'omujooga. Kaakati tuba tuli wano ogenda okwetegereza maama akomawo. Ne bannange erinnya lya Mumbejja liweddemu ekitiibwa. Erinnya lya Mumbejja liweddemu ekitiibwa. Kaakati maama yamugaa gwe wankula ekyajja bbu. Olaba ne kukomawo ng'ajja alabiriza ewaka yali yaddukawo buddusi. Kati wuyo akomyewo. Ate okumanya maama ono muzibu nnyo yatandikira eri okuyomba. Ssebo ogenda maaso n'obusajja obwakuno. Mwana gwe nga nkulabiridde nga nkwagadde nnyo lwaki ogenda maaso n'okunkola ekyo? Maama nsonyiwa maama. Maama munnange nsonyiwa maama. Lwaki ogenda maaso n'okukola ekintu bwe kityo? Omwana omu atandika kumanya. Njagalwe. Maama munnange ensonga yiino maama. Nanna kunyiigira. Mwana gwe wanyiiza nnyo. Ekintu kye wakola ne kinyiiriza ddala. Zonna n'enzikuwa mwana. Ne ŋŋamba omwana ono nga mmwagadde. Sente zonna nali njoziwa abaana bo. N'agamba nti okimanyi nti abaana bali mbadde nga mbabonyaabonya. Mwana gwe ndaba engeri gy'ogenda maaso n'okubanga nkwagala. Enkwagala gye nkwagalamu n'enkuwa buli kimu kyonna. Abaana ne mbamma buli kimu n'ekiwaggwe n'eno gy'onswaza n'odduka. Maama munnange ensonyiwa naye nakomyewo. Kati njagala ogende wakasajja kali ak'ebirevu ak'embayizi agwamu. Omusajja nkubye. Wali weefumbizayo obusajja. Kati omusajja gwe weefumbiza obwo obusajja simanyi oba bubanna gundi. Oyinza otya okwerirannya obusajja kale kakaali kalunzi. Omanyi bw'oba ofumbira omusajja omulunzi olina okwegendereza. Kuba abayomba n'ente buli kaseera kati omuggo ogwo ogumwanguyira okugalula. Kati akubirawo. Ate kyenda by'omukazi w'oyagala nnyo. Mwana afuuka musiru nga Mumbejja kyonkoze. Siri musiru ebyajala. Engera. Nakidde yaani. Nakidde. Kati ng'amugamba mbu Nakidde. Omusajja mbu abadde amula naye Nakidde yaleese obuzibu.
Mumbejja soko olindeko Nakidde ono gwoyogerako Nakidde Mumbejja wangi naye mwana gwe lwaki onswaziza obwenkanidde awo otuuka okufumba mu ntamu yeemu ne Nakidde nali kuzaalukuse weefumiza otya obusajja obunaku nali manyi ogenda nale Nakidde n'ogenda ne kalukyolo Nakidde omusajja yankuba ekyo naye nankuba Nakidde Nakidde yakubizza ono kati maama yatabuka nnyo Nakidde kikyankoze Nakidde bannange bankuba Nakidde yegasse n'omusajja ne balyoka banfutiza maama nze Nakidde mpulira nga ntuuze wala bannange maama Nakidde wowe Nakidde andeetedde obuzibu zengakuba egenda maaso nagambye evamu Emmys Productions ate nga bulijjo efirimu yaffe gye tulaba emanyikiddwa nga Mukakitange Part 2 mwenna abali ku VGM official tubaagala nnyo tubajjukiza okusharinga wamu n'okusubscribinga gwatannaba tugenda batukutusako ebina Uganda bingi nnyo ebyenjawulo ku channel eno gwe kyoba okola kyakusharinga ku commentinga n'okusubscribinga gwatannaba ntumiddeko nnyo minisita w'abakaddaama nkwagala nnyo nga waveeri nnya nti buli kaseera mba nkombawo maama Kagege big up on yourself promoter Vane Naki kakati omusajja gwenjagala yotandike ono obwedda yeekaabya amaziga ateze ng'ayagala kubisa munne agamba atya Princess Rachel wange efirimu egenda maaso weetegereze kati mbu mukazi mulungi nnyo mu bibaliga byebyo mbu era ye mulungi nnyo tebayinza mugattika kati bagenda kuba ono ajja kukitegeera kakati naaba ali awo awumuddeko agudde mu lujja atintima mu lujja mwe yagwa mwatintimira tugenda maaso ali mu lujja mwatintimira njagala weetegereze kati ajja amunoonya omwana wa mukubye agenda okuzza amaaso wabula bannanga abaavu mweweddembe bamulekwa mweweddembe sebe ekyoto tekinnaba kwaka ku kyoto tekuli wadde ekiriko nagamba abaana bange baba balina okulya njagala weetegereze kati sebe ekyomumbejja gwe wakyeddiza oli wano weebase vaawo naye bannange kisiraani gwembwa mweweddembe ekitegeeza gwe gwana gwe olabika wawutumiza dde emputto ekuli bubi ne bwenkukuba ne wenkukola ntya tosobola kulayika nti ogenda maaso n'otegeera nakugamba essaawa zino tolina kubanga ofumbye tewategedde nti omumbejja wa bano yakomyewo owange gwe mukupi nkuwe bakakubye omugongo kazi kattu gonna gwabise okola ki wano kanfumbe engeri gy'otafumbye toyina maanyi bagikutta njagala ngende nkufumbire munange ojja olye weesiriwaza maama munange omutwe gunnuma omutwe gukuluma n'olubuto lulimu ki olubuto lukuluma lulimu ki mu kitwe ekikulinga gasiya omwerere kati sooka olindeko ekyo kyoliko osaaga ekyana ne wookikuba tekitegeera towulira oli awo mubeezi otyo kale tofaayo oganya osituka oganyo situkawo mangu situkawo kakazi kattu omuntu tetuganya okubonyaabonya ku lwawo naye n'omuntu n'okulwala n'otamanya nti mulwadde omuntu twagambye alumizibwa naye n'omulima kibooka mukuba obugere butambule maama nfa obulumi bunzita togenda kumbuulira bya bulumi genda ku luzzi okomewo ejja ofumba emmere abakyala ate bambi balumwa nnyo mu lubuto naddala nga wabaawo okufundikira kw'ebiseera oli n'aluma olubuto okuba oluvannyuma lw'okuba nga ate ayina okuba nga wabaawo obulwadde
kati mukazi wattu obulwadde obubuka asinga bayisibwa bulala mutwe gumuluma ono amukubye empi ne kibooko omugongo gumutujja ku bulumi buli bwongeddeko ate obulumi obulala naye omuntu yakula ate oyo gw'okaabirira n'atama omwana omwana nakidde otandise okwerwazalwaza ano ovanga omuntu okugamba okubeera omulwadde ne bagaa weerwaza munnanga abantu oli bagaa nti agundi yeerwazizza n'omutwe ekiki wanuma mukazi wattu buli wamu awulira waluma naye omukubi tannakoowa olubuto lumuluma omutwe ojja kuleeta amazzi yagalagaana genda oleeta amazzi yagalagaana ojja galeeta ebyo byoliko osaaga setuuka mangu setuuka ogende ate katule wano njirinde mme mbunno mukazi wattu ng'akwata kkubo ng'ayitawo omukazi ekintu kyamukoze emmere ogifumba ogimpa entudde njagala mmere yamutabukira n'amuga ebyo byoliko osaaga ebyo byoliko osaaga alumwa mukazi nabakyono atalina kisa mukazi wattu yeekulula bwekuluzi takyagenda alinga mulema nekirabika nti omukyalo ntasaasidde baana babba mukazi wattu awulira oganyi simanyi biganda bwe biri luddawo atajjukira bali balenzi kati ate nabo tebakyagenda kati afunze ono gwafunza engeri ye bambi gyatya tayagala kuddiza muntu mukulu naye n'abantu abakulu nno nabo abalina entegeera bweti kale wadde bagaata okubanga muntu mukulu basaana kukubamu kaaka tugenda okuva eyo gwe munaku gwe vaayo ono aleese maama we kati mbadde mmanyi ono yanoba leeta vaayo leeta obuwale bw'ofuluma wano ebweru ebyo byoyasami omwasamirira ku baana b'abantu wange togenda musiruwalirako ogenda otyo maama gwe toyogera nserense maama nakutumayo ewali ogenda omusajja nagaawo ogendeyo kati njagala osirike toddamu kwogera kigambo neki ajja vaayo nakufulumayo vaayo wagwanga nono bawo ingata vaayo kati muyita ate saagala mukubu sewanna kuba muyita alemeddeyo kwateko njagala weetegereze sewannaku sewa naku omuntu omubatiza erinnya eritalina muziro wali okirabye maama omusajja wuuyajja baasi nojja oba ng'ofumbirwa omusajja ono atalina makulu neera kakusangawa kaakati walaba maama maama tusanyuse osanyukira nani nze ndi nnyoko bwe wali owasa omwana wange walina kyewampa oba wadduka buddusi oli musajja muddusi oli munyami odduka buddusi kyagala oddemu kummanyira n'agamba engeri gye wakutte ku mwana wange ono n'olyoka oyogera omuddomo n'oyasamye muddomo yoyo n'oyasamye ekimwa olyo bwempitaako kaakati mu bugagga bonna bwembadde nabo nkutaddeko sente zange kano ke kasajja kawona byokufuna ingirikyo nedda ekyo ekingiringiri nange sina gye nkyagaza olina semalevu naye yatabusi yange naye ate ku bunaku bw'olina obukyo wali kusobola kuwasa mu mbejja okitegeera bamugamba atwale ekingiringiri kati okuswala asazewo atandike kuwaana muwala we mbu yazze kuvuma kati gwe bazze okuvuma naye omutwe gwafuuka dde olubengo tegukyawulira bivumo ne bw'omuvuma kyanagwo nswaziza nnyo kwata muwalawo twala ekingiringiri okwate ekkubo otwale ekingiringiri wazaala ekinaakani kyobaaba ekiwengeme ate singa tobadde simanya mukoddo simanya sezaala bya njagala weetegereze siraani gwe era nange wenkuwonedde mira muli tonjasamira kyasamirira kale no n'ogeza osala n'odda wano n'agamba gwe mwana gwe kasiruke bapama ogezanga n'oddamu n'oyitawo sawa embaliga babadde bazze kuvuma naye gwe bazze okuvuma
era seewuunya omwana yatwala mpisa za maama we. Katonda watu Nazaala n'ava eri n'avuma mutabani we. ono abadde ekyo takirabangako. Nazaala okuvuma bawa muwala we. Kati oba obadde tomanyi nti abantu batabuka, kino kyoguddeko kyekyo. Njagala weetegereze. Efirimu egenda maaso. Sajja tukyatomera. Kale ono yagamba ekyamazima ebizibu tukyalina by'amaanyi nnyo. Ebizibu tobyo tukyalina by'amaanyi. Munnange tugenda maaso ne sinema njagala olabe. Kaakati ogenda okudda ono ali mu kasunda. Munnange baaba ate obadde ki? Ali eno mu kasunda atudde eno. Baaba lwaki ate ogenda maaso n'okwekubagiza naye katugende. Omanyi omuntu okuba ni bamukuba n'atuutiira yenna alinga kino ekigundi kyegundi. Naye bannange naye kati tukoze tutya? Naye munange wali obaddeko mu bulamu nga oli awo nga toyinaamu wadde. Kati waliwo abantu nga ye bambi amala n'omwezi nga talabye ku lupapula lwa ssente. Era nga be bogamba nti awo oyinamu sirinaamu nga tayinaamu ebyaddala. Kati ebigambo byatandise okwogera. Nagasooka ogenda awo toli mukwano gaffe nje. Ayogera akekkera omuka agujja wala. Baba naawe ebintu byogera ndabira ddala nedda. Kati munange nga bagenda bayite gundi. Efirimu egenda maaso. Munange oluvannyuma abaana nga bakwata ekkubo bagenda okujja. Omwana ono olumbe lumuluma naye nga lwava kukukuba. Kati agwa bugwi mu lujja bw'atyo. Owange bagenda omuyita gwe. Munange bano nga bava yatumiza ono. Yamutumiza mbu ng'alina kyagala omugamba. Kiki? Tiryaliyo. Ng'amugamba eka wali yani kwendi nze ndiyo. Namugamba nina kye mbadde njagala okusaba. Naye simanyi bwe ngenda kikola. Namugamba tewali kye sisobola kukulambuulira. Kiki? Namugamba nti ndabika okuba nti ninga apo ye amaanyi gampedde mpulira ng'alemereddwa nzitoowerereddwa. Namugamba ekintu kino kye njagala okugamba simanyi bw'ono okitwala. Naye bwemba nga siri wano nga olaba sikyaliwo wano ate biki by'otandise okwogera. Namugamba bwemba nga siriiwo nga olaba nvuddewo nga sikyaliwo wano. Njagala weetegereze. Namugamba munange bw'olaba nga siriiwo munange mbadde nkusaba ogende maaso obe ng'onnyamba. Obeere ng'onnyambira baganda bange abo. Namugamba munange ndabira ddala omukazi ajja kutta baganda bange. We naaba siriiwo omwana ono alagawa. Namugamba munaye mbatwalanga ewammwe. Ekyo nagamba ekina kyesobola kukola newe kuba kukulabirira. Ono nno luli yasimatuka kabaka nkumbi. Yasimatuka kabaka enkumbi. Wali bakomyewo okugamba nga nti bannange bankuumireko wakiri abati. Namugamba munnange njagala ogende maaso obe ng'oba nkuumira. Kyembadde njagala okukusaba kuba munnange waka wano tewali mirembe.
ndi mweraliikirivu nnyo. Jjukira beeraliikirira baana ba bulenzi ate bo olumu babagamba n'obbakuba ne bagaana naye oli omukazi atulugunya. Kale yamugaa tewali buzibu. Nja kulabika nga nkola ki mbalabirira. N'amugamba ekyo kyonna okimanyi bulungi nnyo nti munnange tuli ba mukwano. N'emikwano gyange bali abanyuko baŋŋambire embeera gye ndimu munnange temuvanga mu baganda bange temubavangamu. Lwaki ayogera bw'atyo? Wekinaaba kize ekitundu ekirala wetwagala tube nga tutandikira. Muka kitange pati tujje tubadde tulaba temugimpeeka nyeddako naye nga weneebeze tujja kuba nga tugibatuusaako. Abadde Emmy on Kazindaalo, Nalyang Farida nga Mama Mpera Ruth nga Mumbejja, Mary Immaculate Kalyango nga Nachi. Tubaagala nnyo abakuume.